ensonga z'emmotoka za Alien Skin zireetedde ddala obuzibu ani nnyini mmotoka mutuufu okusinziira katambi ke twalabye eggulo omusajja yabadde ne fulufiga yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti tewaliiwo buzibu bwonna wakati wa Alien Skin naye ng'omuntu eyatunza Alien Skin emmotoka naye n'ategeeza nti emmotoka kituufu agibanjako naye tamuzi weeziri nnungi nnyo tebalina buzibu n'anteekateeka kusika mmotoka za Alien Skin kigenza okuzuuka ng'oyo gwe twalabye ng'agezaako okuwa information eyo yali just broker nannyini mmotoka munyiivu era nkuleetedde audio ya nannyini mmotoka ng'agezaako okugamba ono eyayogedde bye yayogedde n'amugamba nga bye wayogedde saabitegedde nga wabadde ovudde ku mulamwa amakulu mu kyo nannyini mmotoka omutuufu ye mukambwe however nze badde nsuubira nti wano we tulaga kyetaaga ntubeera careful tukole tutya nina bera nkuzanyira audio eno eya nannyini mmotoka naye oba nandisoose kuzanyira katambi kaneno actually sooka otegeere mbu abantu ba mirundi ebiri waliwo John waliwo ne Scott okitegeera kati Scott ye nannyini mmotoka omutuufu eyagishippinga n'agyeta mu Uganda John eyalabikidde katambi ne fulufiga ye yadiiringa wakati wa Scott ne Alien Skin asobola okubeera nga afuna emmotoka eyo so katuwulirize nannyini mmotoka omutuufu obukambwe bwaliko bwati bwagamba information eno gy'owadde wanga nfuwate kubanga information eno gy'owadde ate nfu oyo nannyini mmotoka kubanga kubanga ayogera ne nze kyensazeewo enkolagana gye tulina naawe ogimanyi emyaka gyonna gwe oli wa mu nnyumba era ebbanga n'okitegedde lwaki nkutte ensonga eno bwe nti lwa nsonga ya erunsonga nti gw'oli wa mu nnyumba ne maama wange okuwulira mbu natutte John ku poliisi kiyinza omumuwaawaza era ajja kumbuuza lwaki tewajja n'ontegeeza ensonga eno ne ŋŋenda ewaani ewaba John ewaka kati nannyini mmotoka agezaako okugamba John kyowakoze si kituufu saakyagadde nandibadde nina n'obusobozi obukusibisa nsookeyo gwe mukomera however agezaako okudescribinga relationship gye balina ye wakati we John buloka oyo John yalabiseeko ng'ali ne fulufiga ng'agezaako okunnyonnyola byannyonnyola ne relationship gyalina n'oyo nnyini mmotoka olira emboozi anga maama family member naawe oli family member ensonga eno ogimanyi naye bw'ogamba nti teolyagana Alien kutema mmotoka eddembe lya Alien nze sikirinamu buzibu era ekyo sikimute naye ekikyemunenyeza kwe kukwata emmotoka y'omuntu n'agitwala n'agiwamba nga tasasudde ate n'agitema ate n'agaana okukwata amasimu n'agaana okubaako yonna kyanyega nemuweza message sigwampa ennamba ye sigwampa ennamba ya manager ani ono eyasooka Jimmy gwampa ya Jimmy gwampa enamba ya manager Jimmy n'ongamba Julieta Jimmy yanga Julieta ajja kwogera naawe wa kitalo abavubuka abatalina dde lwatano baavu no nemala kwogera ne Jimmy nenjogera ne Bebe Cool ne bakwata kamera z'oku jikoni zijja kubundaga nga njogera ne Bebe Cool maaso g'emmotoka ye n'omusirikale ng'ali awo kunsonga eyo nampe simu ya manager Musa era Musa nayogera naye nebagenda mu Airtel basofuna recording zaffe tuwogerezeganya netukola appointment ogenda Papa's Sport nene muzeyi n'alwala ennaku zinafuna bistroke nga tulina omukwaberako daddanga mukunkubira simu oyo musajja namukuya amasimu n'agana okukwata Peter ne mukubira essimu oyo ani aloya n'agaana okukwata amasimu n'ogenda ku poliisi n'oŋŋamba mpa sente baagala sente ne ŋŋamba nedda sijja ttekamu sente kufuna gundi ne recording yo ngirina nze ekyakitwale wa Alien si kuba nti abangi abalwangi babanjibwa sente ne bamala n'omaha tebasasulanga bonna bakwata mpola si yali ensonga yali nti watwala emmotoka mu ŋŋayi bagira tuwa ki emmotoka ne bagikola ki bakuwa sente okutikwa kugiwamba kati nze kyensaba Scott byonna nze kati Scott sente z'olina
In fact, just twagala buntu bulamu. Tusede zolina toliza kwagala mukomerere alien skin. Kati ate mukomerera lwaki? Naye nze kyensaba senga samukomerera dda. Anti uliza kyensaba Scott. Obere mukaka nze ensonga zino era nze saagala John uliriza. Bwagala mbeere mukakkamu. Naye mwansaba nteeke ssente mu mmotoka eyo nga bagijja mu UR nga bagikutte. Nateekamu ssente mmeka? Nakagisaba bukadde 8 n'ekitundu. Era yatugamba ssente zigenda mu ajja zisasula. Agezisasula nga watwala emmotoka n'agiwamba. Yagiwamba eyo nsobi kati olaba Scott. Wagitwala wankubira essimu n'oŋŋamba essente zikola ki? Weesiri. Naye kati n'otwala emmotoka omusajja Bakiti yaliko oyo Omusudani teyaliko. Ne Conrad teyaliko. Ne mutwala emmotoka ne bagivuga ne bagikola ki? Bakulekaawo era baŋŋamba nti gwe baakuba bukubi ssimu ali yakuba essimu naga John mugobewa ewaka wange. Kakati omuntu eyisa bw'atyo lwaki njagala mbere n'obuntu bulamu mbulira ensonga lwaki gwagala nti gwe kyogamba n'obusente John milioni 18 sente buza buntu bulamu nzikutume oba bano bali awo ku kooti bateekewo akajegere bateekewo olujegere bagambe kila kintu atalina milioni 18 babatume n'ewaka ne mu zibanka zaabwe oba no bita byangu buli omu bamugambe buli omu ayite banka we amu milioni 18 ojja kulaba nga 90% wali na milioni 18 so kijiwe ekitiibwa kati nze ekitiibwa sente nesi ensonga kisaakomerera Alien John because namanya tujja kukanya okitegeera kibula nayogeyako ne bebe kulu nayogera bamagale bonna kati olaba Scott biri byabaddemu nze nkusaba biri byabaddemu nesawa yakakati bino obiko omutwala mu komera liringa somo era buli muntu yenna in fact negundi yennyini ani ono aluna mubiru aŋŋambye bakwogera naye kati nti gwe kola lisiti y'esente ezibanjibwa tugende tujagenda wa balamu nanyini mmotoka abanja sente ebintu mubijje ku social media asasule sente nezitaabe za kashi naye ataliko sasula okitegeera era bye tulimu sinza kwagala Scott ofiirwe era ekyo sinza ekintu kye wandikoze mu magezi go nga bw'ogamba nti mwayogedde ne balamu wayogedde ne baani boyogedde nabo wanditudde ne weewala kamera kubanga gwe bw'ogenda ku kamera nga nze nakusparinga nga muganda wange gwe noyimya mu maaso ga kamera noga nti Alien Skin ng'owoleza Alien Skin naye nga nze yakuwa emmotoka yange tompolereza nga nze yakwesiga nesikola ku polisi nga muganda tompolereza obanga alabisanza abanja nze nkugambye emmotoka zibangibwa era mbagambye emmotoka zibangibwa singa ngenze mu kamera ne mbagamba nti tebabanja yowadde 10 ayo wandigambidde nti John Muyaye okitegeera ati ogambye nti twateesa wateesa naani watwala emmotoka yange batwala kabuli nayita omusirikale we waŋŋamba yita omusirikale we nakatusunze tugeze tuvugemu tolomyoka ekyali nnungi bwe baagira tebadda okuddamu okutyaba nga bagitemaatema kamala okwogera ne mayinja wano tulabe eyogera n'abasajja ne towa interview tali mu bituufu akatambi mukawulidde ako kalunaku lwaggulu oluvannyuma lwa oyo John okuvaayo ng'ali ne full figure ku kooti ne bagezaako bannamawulire okumubuuza nti tuwulira Kasuku yagambye emmotoka bazitwala waliwo ne babbuloga batuwulira bagambye emmotoka bazitwala ddala mutubuulire ekituufu kyeki n'avaayo n'ategeeza eggwanga naga kituufu emmotoka zibangibwako naye emmotoka tewaliwo n'omu agenda zitwala kubanga nze Alien Skin kwegamba ye ng'alaga ye nannyini mmotoka actually neera alina okubeera alina okubeera wankizo mugunne omusango olw'ensonga yalabira Alien Skin emmotoka eyo noba yatwala Alien Skin ow'omugagga kigambibwa emmotoka bagitwala butwazi okusinziira ku mugagga n'ebigambo byakozesezza bagitwala butwazi actually yakozesa kigambo kyakuwamba however okusinziira nga wendaba omugagga tayinza kubeera nga yalinkinze n'eyo audio ayinira kyabikanga John yalinkinze n'eyo audio okusinziira ku mugagga ayogera mu kkakkamu
ayogera talina intentions za kusiba alien skin alaga kwegamba nebbanga lyennyini alien skin lyavugidde emmotoka abadde mukakka muyenga ali awo agamba waayi bajjagira emmotoka bagitemye naye bajja sasula nenge gyayogeramu alaga ndoza ebana abagagga abalabye ssente for a long time alaga mbu ye akyali mukakka era no naye amugambye saga kusiba naawe oli muntu wange alien skin sina kye mwagaza naye nandyagadde ekisinza omunyiizaamu mu byonna n'okuvaayo akubira ono ssimu kwe kulanga ono ali mu kamera agamba abantu mbu ate bannange tewaliiwo buzibu bwonna ku mmotoka kyokanga emmotoka bazitwala takoze eki mbu naye kennyini alien yakuba bukubisi n'agamba oyo asigadde awe naye aveewo kwegamba ate ono okulaba nga ali mu kuwolereza alien skin kyekisinza okubeera nga omugagga ndowooza kimu jebuze enkolagana nono kiri kuki naye katusabe busabe nti nera nezo nazo ensonga zisobola bulungi nnyo okubeera nga ziggwa tukyagenda mu maaso n'okubawa updates n'ebikujjuko bikyagenda mu maaso part after part wali kufa Nguni Forest okulaba nga baselebrating alien skin okubeera nga yavudde mu komera ngenda sembyayo kana akatambi nako kankabawe n'omukyalo ono ng'agezaako okukkatiriza ensonga ko kankateekeko obuteesi musobola okubeera nga mukalaba naye bambi guba nga omulundi gw'okusosola content waffe tukwebaza webale nnyo ddala n'obuli lunaku tubaawo ne story ezisukkira ddala mu 3 4 oba 5 oluusi tukola n'omukaaga oba 7 naye ya video sofa tukyakolayo emu ya video esigadde zibeera za voice over on top of that tutamanya ne bannaffe abasumulabo products omusajja akozesako masturbation omukyala atalina mazzi omusajja mu kisenge nga malayo dakiika emu 2 oyagala ka tight sweetener pulling oil Mulabo products baje sababu nnyo okubeera nga bakuyamba bakudeko obukubizi kwe namba y'essimu ebisigadde obibalekere MSSMX kambalekere kana akatambi so kati bannange kiri bwe kiti ekindeese olwaleero waliwo omwami Scott avuddeyo yankubidde avuddeyo na sharinga nange conversation waliwo omwami omusajja bamuyita John abaddawo ku kooti tulina story gye twakoze kasuku ye yasooso gyogerako nange nendyoka njogera kuba nange babadde babinyumiriza nti emmotoka za alien skin ya Range Rover ne Ford bagenda kukola ki bagenda kuzisika bannanyiniyo because tebannamalayo ssente ate bazipangulula so nga tubyogera yesterday kasuku nabyogera mwamuvumye musajja wa Tobulo mufiirako naye ebintu twabimanyira nange nembyogera ne munvuma okunfiirako nga bwe tulimba so kati nanyini motoka leero njogeddeko naye waliwo ne audio jemba sharingidde oyo omusajja gwe bayita John yabadde ku kooti ng'atuleekaanira alimba abantu imbu akasuku bye yayogedde ne banne babadde tebabitegeera emmotoka yagimalayo mukwano emmotoka tebagimalangayo era nnyiniyo njogedde naye ye yankubidde then ne mugamba mpaako ku conversation ze muli mu kunyumya n'oyo omwami John oyo John abadde awo ku kooti nga ayogera ebitakwatagana embu emmotoka bagimalayo si ye nannyini motoka John Bloka kati nnyini motoka mukambwe bitya nnyini motoka mukambwe munnange nnyini motoka yagamba emmotoka ye tebakola ki tebagimalangayo ate emmotoka bawamba impambe tebagibula bajja okukola test driving then ne batwala emmotoka kati nga bino abali baguzeeko emmotoka mubimanyi abatagulangako emmotoka katubanyonyolo manyi mwe musinga okuyomba bw'ogenda ng'ogula emmotoka bakuwa oba olina okukola mu test driving omanye kikyogula omanye kikyotwala n'ogikumamu okitegeera so we bajja okukuma mu mmotoka omwami ono emmotoka eyo yali tennatuuka mu Uganda ne bamuteeka ku pressure oyo Bloka John ne banne namugamba omukulu ayagala emmotoka agenda gisasula biki omusajja mbu yakozesa ssente nnyingi ofuna emmotoka mbu emmotoka yalina kugira mu budde bulala neetuukira mu budde bulala so yaspendinga ssente mpitirivu ofuna eno emmotoka so Mukama n'amuyamba omwami bamuyita Scott Mukama n'amuyamba emmotoka neetuuka mu budde ne babayita bajje bakole mu test driving we bakola test driving they went with the car